omwezi guno abaka ba parliament ne bagoberera n'abakulembeze ku gavumenti ez'ebitundu bazze balayira oluvannyuma lw'ebirayiro kaseera ka kukolera wamu kukolera bantu. Nze munnasingo Mary Namirimo njagala kutegeeza nti amawulire gabadde mayitirivu ddala, bingi ebibadde bigenda maaso sabbiiti eno yonna. Tulabye okulayira kw'abakulembeze, tulabye abafunye ebifo mu kapasite ey'obwa minisita, ate ne ba minisita ab'ekisiikirize alternative government yalondeddwa aba National Unity Platform. Era nga wenjagala okutegeereza nti omukulu Joel Ssenyonyi abadde leader of opposition yakomezeddwawo n'obukulembeze obulala nga bwe bwalondeddwa okugoberera leader of opposition. Bingi nnyo ebitambudde, tulabyeko kabineti ya president yalonze ba minisita abajja omwabeeredde n'abo abashookinze oba oliawo bannayuganda nga babadde tebasuubira, n'abaako be yakyusizza ebifo, ate n'abaako be yakomezaawo mu bifo omuli prime minister yasigaddeyo Robinah Nabbanja, amyuka president omukyala Jessica Alupo yasigaddeyo, n'abakulembeze abalala baminisita nga bwe mwabigoberedde. Bingi ebigenda mu maaso era nga olwaleero tugenda kuba tubikuba mu ttooki, okusingira ddala tugenda kulaba kuba ttooki mu baminisita abalondeddwa, busobozi bwabwe buli luddawa, abavuddeko amaanyi gaabwe gabadde luddawa, ani asinze okukola obulungi. Parliament twalabye balonze speaker omukulu Oboth yayiseewo ku bwa speaker wa parliament, ate obumyuka Honorable Thomas Tayebwa n'abanga ayiseewo, nabyo byonna twabirabye. Tugenda kutunulira parliament yo egeyina kukola etya okuuma obwetengerezebwayo okusobola okuweereza obulungi bannayuganda aboludde oluvuganya gavumenti ne ku mulundi guno batono bw'ogeraageranya n'aba National Resistance Movement abangi nga bwe guzze guba. Bo abatono bagenda kukola batya okulaba nga at least ba-influencinga policies mu parliament okusobola okukiikirira obulungi abantu ababasindiseeyo wadde nga batono. Ndi n'omukyala Honorable Sheila Amanio Dravel, omubaka omukyala owa district eya Mukono, ate nga wetwogerera ye minisita ow'ekisiikirize owa information n'okulwanyisa enguzi mu National Unity Platform. Tugenda kuba tutambula naye olunaku olwaliro agenda kulamusaako, ate n'oluvannyuma tube nga tutandikiraawo. Honorable tusanyusa okulaba akaseera kabadde kawanvu nnyo kuli kabyoyiseemu. Amiina. Njagala n'okuwozaayoza yogayoga nnyo okusookera ddala okuwangula akalulu k'Emukono. Ekyokubiri twabalabako abagamba mbu baawangula ne batalangirirwa, walangirirwa kituufu ate nze sikirinaako bukakafu, walangirirwa nakyo tukwozaayoza, tuli mu ate era ya n'olondebwa oli technology. minisita essaawa eno ekibiina kyo ekya National Unity Platform. Congratulations. Tetukitwala nga kitono, sooka obalamuseeko. Balamusaako mwenna bannayuganda abali eyo abatulaba, naddala bannamukono abo bo mbabuuzaako ak'ensusu kubanga singa si bannamukono singa siri wano. So mbalamusizza nnyo bannamukono bannayuganda, bakulisaayo mwenna mwebale byonna bye mutuusizzaako engalo mu biseera ebizibu ennyo, mu biseera w'otambula ng'olaba amafuta ganaatera okutuuka ku 7, mu biseera nga bakugobye ku kifo ekyo ky'obadde okoleramu myaka 5 myaka emeka. So naye nga mwebale kulemera ku nsonga, mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kututeeka ku maaso ffe abakulembeze bammwe abapya. Ne namusa management ya KTV wano mwabampa platform ey'enjawulo, naye ndowooza kubanga mulimu Katonda kirabika mwoyo mutuukirivu yakolera wano fulaga n'engifuna. Lwali olutalo olusooka wano ku KTV we najja nenkolera my maiden debate wano etambula bulungi. Yes, so nebaza Mukama, nebaza Katonda, abasiraamu abali eyo Juma Karim nza bwe bagamba Juma Karim. Yes. Lwakutaano nakulamula lwakusaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubanga nsuubira nti nno si bakristo bokka abalaba TV. Bwekiri. Yes, nange ndi munnakyagwe. Pulidde ogamba munnasingo. Bukunja gye tutya. Tutyayo. In fact mundwisizaawo nnyo. Nandibadde natuusedde ewaka. Naye bannakyagwe tuli bantu balungi. Naawe otyayo ewammwe. Honorable bagamba amannya nyiza okuba nga sobezaawo. Erinnya yenze mukyala oba Amanio Dravile Sheila Namugalu, omubaka omukyala w'Omukono district omulonde
abantu gwe balonda yes ate process yonna netugiyitamu ate kati ku lw'ekisa kya Mukama ne bannonda ekibiina kyange ne kinnonda okubakiikirira nga omukulembeze wa minisita omubeezi minisita ow'ekisiikirize wa information ne anti-corruption kulwanyisa nguzi ate nenfuna obuvunaanyizibwa obulala kubeera ku kakiiko aka appointments committee akagenda okuvetinga abo bonna ba ministers fayiro 8 tugenda zitunulamu abatalina bitabo abatalina ki byonna obuvunaanyizibwa tebukusukeko honorable nga mpulira bungi munange simanyi bakama bange bwe basiimye ate kati mukama wo bwasiima n'akuwa obuvunaanyizibwa olina okubukola kubanga weewaayo okukola weewaayo contract gye nina n'abantu n'ekibiina kyange kuweereza kukola kale honorable tusanyisa okulaba tugenda kuba twogera ku nsonga bbiri nga bwe nzinokoddeyo ensonga y'okutunuulira parliament n'obwetengerezebwayo na butya bwe mugenda mu okuinfluencinga policies mu parliament wadde nga muli batono tukimanyi nti aba-NRM babasinga ensonga ey'okubiri tugenda kuba tooki mu cabinet president Museveni gye yalonze njagala tutandikirewo ddala ku parliament obwetengerezebwa parliament n'ekitiibwa kyayo bibadde binaabuuse ensangi zino era wetwogerera nga abadde speaker omukyala Anita Among akyawere nemba na buli kimu nga bw'obimanyi mugenda kukola mutya muli baludda luvuganya muliyo batono mugenda kukola mutya okulaba nga ekifaananyi ekyo kikomawo ekisookera ddala Maria ffe ogwaffe twagukola ojjukira waaliwo embiraano mu parliament eyakaggwa nga lopu waffe Right Honorable Ssenyonyi n'ababaka abaalimu nga boogera obuli bw'enguzi n'obutali bwenkanya obwaliwo ne tulabirawo nga penalties nezitandika okumuweebwa n'afuna sanctions nga takyagenda mu nsi ezimu ez'ebweru so nze ndowooza amaanyi ge bateekawo ne bateekawo embeera ne batumbula eddoboozi ku leadership ku kulembeze bwa parliament ebibala bye bino banyeenya omuti bannange banyeenya omuti kati ebibala bye bino so ekifaananyi ekyali kisiigiddwa enziro saawa zino nze ndowooza kubanga ffe tuli ludda oluwabula yeffe alternative yeffe bayita opposition so omulimu gwaffe kwogera providing a alternative okwogera okukola checks and balances nobeera nga ogwo gwakwandika gwakwogera kino kigenda bulungi ati mugambe tuli bakisiikirize kati ekisiikirize oba otambula kikutambulirako so tubanga ababajjukiza gundi wano temuli ku mulamwa so saawa zino ku lw'obukulembeze obupya obwakajja nakumbali niyo olabira ddala nti nno waliwo intention eriwo ey'okukyusa ekifaananyi kya parliament nti bannayuganda baddemu batuteekemu obwesige nti weewaawo ebiteeso byetugenda okuyisa bigenda kubeera byamazima tetugenda kuddamu kuwulira maloboozi gagamba tetwagala baganda kubeera ne numbers tugenda kubeera n'obukulembeze kubanga leero tubadde tugaddewo orientation tubadde ne orientation naku 3 so deputy speaker yasooka okugiggulawo n'atubulira obubaka n'atubulira history yali mu 11th parliament and indeed ndowooza ba NRM batwa reason ne bagamba nti ensonga kulaki ye Right Honorable Tayebwa gye yakomerawo to keep that history that continuity okubeerawo so ye yasoose kutujjukiza biki ebitatambula bulungi kati leero Right Honorable Speaker Jacob Oboth yazze n'akomekereza n'agamba eno parliament ayagala ebeere transformative ayagala ebeere independent ate ayagala ebeere people centered. Will it really be independent? Twakatandika butandisi. Ndowooza it is too early for me to give judgment. Yes, kubanga lwaki honorable so far so good. Atandikidde ku noti so far entula zitwakatuulamu. Atandikidde ku noti nungi nga ekintu kya emphasizing okwewa respect. Kibayita decorum. Banno baboogera kakana. Naye eri parliament yasembayo ngoli yakugamba shut up sit down simanyi bamwabiraba mwanti muli bannamawulire nze kale nze nabiraba kubanga sali mu 11th parliament naye nali ngambiraba nga
you know, there was a lot of unruly right from the top. Lwaki nkubuuza Honorable ng'ogamba nti Parliament mugisuubira okubeera independent kubanga bw'otunuulira ennonda y'abakulembeze baayo yo nga yo Speaker wa Parliament yennyini afrontingibwa kibiina kya byabufuzi of which agenda kusaavinga tusuubira okulaba amabago agayitamu oluvannyuma lwa caucus bw'etuula n'esalawo nti kino ababaka tuzzenga tubalabako nga bajja na kimu kulonda bulungi asobola okubeera nga yalondeddwa side eri ludda luli naye nga olina okulaga okubeera neutral nga ntegeeza ki olaga nti osobola okuwuliriza oludda luli enjuyi zombi newankubadde tukimanyi nti nno oyimiridde ku gavumenti gy'oteekeddwa okusaavinga ate yakuwadde appointment kubanga ffe twalonze Paul Omwiru yali candidate waffe naye olwokuba bali numbers eyes buli kimu kinalabyemu eyes have it so mugenda kulaba ebintu ebiseera ebingi ebintu bya eyes nawo wabaddewo ekibuuzo kyange Honorable nti mugenzeeyo muli batono so wali Right Honorable Jacob Oboth alaze ng'omuntu omukulembeze okubeera balanced nti awuliriza sides zombi olutalo olwasooseere twabadde nalwo jabadde awa buli omu chance kasita akulaba ngakuwa chance n'abo babadde boogera ebintu batuufu kubanga mu rules of procedure bibeeramu nti gunda tayambadde bulungi oli talina necktie ng'abawuliriza omayo okitegeera naye kati eri Parliament eri mulimu okuvuma so nze ndowooza atandikidde ku noti nungi ate n'atugamba Parliament okubeera independent n'okubeera functional ayongedde okutukakasa nti committees zigenda kukola saaliyo wali eri nagobereranga nga committees teziri independent ate kati ne bacolleagues baffe betusanzeemu mu house abasurvivinga ne bajja batubuulira nti ebintu byali bikyuse ng'essente za committees simanyi obaani yazitutte okutambula osooka kukozesa ssente zo n'okola ki so ndowooza kyovula impact yali nnene nnyo ku performance ya committees ate Mary emirimu egisingira ddala okukolebwa mu Parliament gikolebwa mu committees kubanga buli sector waliwo standing committees ne sectoral committees buli sector ebe ina akakiiko nga mugenda in depth of policies ze mulina okukola okusobola okufuna ekigendererwa ekigenda okuyamba bannayuganda in that sector wegaba makubo bugenda ku breaking down everything mulabe nti nno if it's roads committee ne bagamba nti every local government bagenda jiwa 1 billion okukola amakubo gaayo you know that policy stems from committees bw'abanga yasuubiza nti zigenda kukola amaanyi nti Parliament ejja kukola egenda kubeera independent nti system egenda kutandika okukola wali eri byali bya oli mukwana actually ne Right Honorable Gundi Thomas Tayebwa yatugamba you see the last Parliament neme muli bannamulire ndaba ba reporters bamwawo reporters bamwe bandi badde ba reporting atugamba lwaki yomu ku bakulembeze abadde Parliament ye11 yabaddeyo bubeezi abaddeyo naye n'atugamba nti naye ndowooza ebintu byamusobako n'agamba nti omanyi bino ebintu birina okukoma nti okufunamu mu Parliament ng'olina kubeera mukwano gwa Gundi byabitugamba nno nze ndi mu kukola reported speech tugamba nti mbijja mu mutwe gwange oba biki naye nabaddeyo ng'awa speech ye etwaniriza n'atugamba ebitaatambula bulungi mu Parliament eyasembayo ekimu ku byo okubeera obutabeera na systems nti oba oyagala trip olina okugenda okwekuutiriza ku speaker n'omufukamira n'ositulensawo n'okola ki olyoka ofune so ebyo byonna bigenda kuvaawo kati Parliament egenda kubeera nga yetengeredde eri independent buli department egenda kukola ogwayo so for us nze ku lwange kiba kiraga nti we have hope obukiiko babukkirizibwa okukola emirimu gyabwo nga ne speaker mwetegefu okuwuliriza wabaawo essuubi ne bwakubadde bwe tutuuka wali bwagenda na posing a question on the table nti should this pass or what the eyes will always awo kirala
awo kirala kubanga of course waliyo ne governments parliaments endala outside Uganda nga opposition yo ntono but at least eddoboozi ideas scrutiny eyo checking the government baba biwuliriza so balina kye bapiikinga mu byonna kyova olaba oli bamugjeeko kyova olaba kati bagambye kisanja no sleep kyova olaba ebintu bigenda bikyuka waliwo de bagambye nti balese chief whip atali mu parliament ne tuwogera tugamba biki bindo according to the rules yalina kubeera mu bakanga bakikyusa so for gwaffe kwogera kale honorable waliwo bannayuganda babadde beebuuza mwalonze alternative government waliwo bannayuganda naddala ku ludda oluvuganya abatakisanyukidde nga bagamba nti kati mu butongole Nuupu yakkiriza nti NRM yagiwangula akalulu ate Nuupu teyakkiriza naye tulina okumanya nti tutambulira ku ssemateeka wa Uganda we are constitutional tuli constitutional kubanga kyova olaba ne mu parliament waliyo sides ezo mbiri bw'oyingira waliyo opposition and government side singa tekyali mu constitution dina tekyandi bukoze eki tekyandi badi bannayuganda njaga mu kitegeere nti Nuupu oba opposition etambulira mu mateeka tewali kintu Nuupu kyekola ekitali mu mateeka tekiriiyo nera bwekuba kulonda kuli mu mateeka bwekuba kulayira kuli mu mateeka gwatuuba ebintu ebimu tunabirwanisa tutya nga tetuli ku mwanjo babbo buwanguzi bwa president ababaka bali balayira boli bamuvuddeko kati babubalonze tunabubanda tutya ministries kitegeeza bakkiriza okolera mu government no badayika balina okukitegeera nti tuli constitutional nawe twagenda okulaya twagamba tugenda ku defending and protect the constitution of the Republic of Uganda n'okulayira kulina bekwanyiza nedda tulina kiri mu constitution oluvannyuma lw'akalulu ababaka balina okugenda okulayira awo tulyoke tutambuze emirimu oba ab'ekibiina ekiri mu buyinza oba abali ku ludda oluvuganya gavumenti ate jjukira ne nga tukyali mu one party system waliwo okulayira naye waliwo abantu abali ku ludda olw'opposition so ekyo kiri constitution bannange bannayuganda kiri mu constitution ne mu rules of procedure kwekiri baliwo ne gundi bakuba nti akatabo kange bible yaffe bagambye bible tulina okutambula naye buli batubuulira nti at a certain point the leader of opposition has to be unveiled who will then unveil obukiiko obulala nga opposition chief whip ate balonde bwega tubegalambika so ffe tutambulira mu mateeka bannayuganda tewali kiki tukola ekitali mu mateeka naye mu nkola yaffe eno twongera kubanja kalulu ka president waffe nga twongera okunyweza ennati program Kingdom Touch tugenda kuwumulamu tukomawo n'ekitundu ekyo kitundu kyakubiri program Kingdom Touch olunaku olwaleero nkyali Munasingo Mary Namirimo ndina omubaka omukyala owa district ya Mukono omukyala Sheila Amanio Dravel ate nga mu kaseera kano ye minister w'ekisiikirize wa information ne anti-corruption mu bufunza agenda kutuyamba nnyo mu kulwanyisa enguzi honorable buvunaanyizibwa bwose bunene nnyo buvunaanyizibwa bunene nnyo naye saasaba bintu byangu ate sitera kwagala bintu byangu buvunaanyizibwa bw'okulwanyisa enguzi iye waawo wogenda okusinga okutunula mu ministries local governments ekirungi tulina obukiiko nga ffe bwe tukulembera ffe ng'aba opposition kusase kwotadde a park central park local government assurance obwo bonna obukiiko buba bucheckinga government wabucheckinga government assurance checkinga bisuubizo ki government byekoze byetasuubiza byetanatuukiriza ate kati eri bwe tudda mu public accounts committee eya katugambe central ministries tugakubuuza sente ze twakuwadde okutuukiriza ekisuubizo kiri twazikuwadde wazisaasanyiza otya bagambye wagenda kubeerawo oluba wa hospital twakaziteekamu obuwumbi bwe buti where are we awo oba ochekingira ki obuli bw'enguzi naye ng'oyita mu channels esente we ziyita ng'oyita mu policies za government ng'ozichekinga at every level nga oyita mu programs ez'enjawulo
zino zi PDM sente zitambula zitya otandika okulondoola kubanga corruption anti corruption oba okulondoola obuli bw'enguzi n'obukenuzi kulondoola olina okulondoola government programs zonna we ziri zitambudde zitya ani ali responsible reports ziriwa bino ebyokutulaga embuzi 3 bannayuganda amaaso balina gateeka ku ggwe yes kubanga kati nze awabula therefore at the end of the day oba olina okuvaayo ne report gye bayita minority report okulaga ebitatambudde bulungi ate ebiseera ebingi munnange tuvaayo ne report ebibeerayo n'ogamba nti kakati zino 10 trillion zino zaavudde wano ne wano zaavudde mu Uganda Airlines zaavudde mu Atiak Sugar zaavudde mu Roko zaavudde mu classified expenditure so okwo kwe kulondoola ate gye emirimu gy'ababaka already ndi mubaka so roles ezimu ze tulina okukola kulondoola mirimu gya gavumenti okulaba nti bitambudde implementation egenze maaso how far tutambulidde ku mulamwa n'okubawo n'okola report n'ogamba naye gundi nga kati bwe twatandikiddewo Right Honorable Joel Sonyonyi yatandikiddewo n'agamba naye Mr. Speaker buli mbalire yabadde mu 11th Parliament bali tuteeka ssente mu kuzimba n'okugaziya House Parliament tutuuseewa tekyatumala kati n'agamba muleete ki a report oli amaze ffe tumaze okulaga nti nno tubadde tuteekayo obusente ziriwa awo otandika okulaba tagali kati Honorable inawo ogambidde nti bwe kituuka kugamba nti abawagira n'abatawagira muwaniko bamukolere ki wiwava obuzibu Palamenti ye-11 eriyisizza amabago nga ab'oludda oluvuganya tebakkiriziganyizza bulungi nago naye olw'omuwendo omutono ne gasigala nga gayitawo nga tebalina gonna nejjo bye twayisizza ery'okwongeza ennamba ya baministers ekizibu ekyo mugenda kikolera ki mu Palamenti tetulina kyakikolera ennamba ziri ntono enzirukanya ya Palamenti yaffe bwekityo twakikopa mu Commonwealth Parliament that is what we took on so bwekityo bwe kigenda okubeera naye nze ekinsanyusa buli bwe tuboggola bakyusa nze ngenze ndaba bwe tuboggola bakola ki bakyusa naye baba bakyusa mpola naye olaba nti waliwo kye bakola kubanga ssaawa zino ogenda n'obawulira bagamba nange batuli bubi olw'okuba tutaddemu amaanyi okubalabisa n'okubabuulira bino bye mukola tebisaanidde okitegeera n'otukwongera okugamba bannange engeri gye mukwatamu amateeka si nnungi bakyusaamu bakyusa baleeta ebbago ne mugamba kana akawayiro kanyigiriza nakano ojjukira ku sovereignty bill Bank of Uganda of course twayogera tubalaga engeri etteeka ligenda oku affectinga ebyennyingiza ebyenfuna eby'abantu paka bwe twafuna all presentations naddayo n'akola ki teyaddayo n'akyusa yaddayo n'akyusa kati okwogera kuno ennamba ntono naye amaloboozi magumu amaloboozi gatuuka kubanga nze mmanyi batuteekako nnyo amaaso baagala nnyo okuwuliriza bano bagamba ki kubanga baba bamanyi tugenda bajjukiza ebitatambula bulungi bafudde ku mulamwa babawuliriza yes so time yaffe ejja kutuuka naffe bwe tunaatwala entebe olaba Arsenal yafunye ekikopo after 20 years simanyi lwaki mugumidde nnyo ku Arsenal kabiri ekikopo naffe tujja kikwata kale njagala tutunule ku topic ey'okubiri twagala okutunuulira n'okuba tooki mu cabinet ba Minister President Museveni be yalonze era Honorable tutandikirawo akaddeko tetulina cabinet ya President Museveni yiye President akola byayagala abamusanyusa balekamu bayagala okwebaza bassaamu tatunulira busobozi ate kati obusobozi ssaawa zino ddala oyagala kumbuulira musajja mukulu musaama ekitiibwa ate mwebaza byakoledde eggwanga naye mazima Professor Ephraim Kamuntu abadde mu Parliament okuva 1979 paka kati sincerely speaking ku baana abato abali mu NRM oba abali mu ggwanga abato baalabye eki baalabye eki abato edda nabo batandika bali bato njagala ojjukire nti
bano yatandika tulaba ba Honorable Namere muwala mutonyo ddala kati now constitution ya cabinet ya Mwami Museveni wa President Museveni mulimu abantu nga 8 mu basatu ndowooza 83 thereabout mu bantu 8 abapya baleese balinga 2 kati eyo percentage kyeyo abasinga ba Right Bamirama mulimu Mama Janet Kataha yabuzeeko okutwongera mu Moses Ali teyamulese ngambye yabuzeemukko kubanga entambula ye y'ebintu bwetyo mulimu alitwala Kadaga olabira ddala nti tubeere bamazima ku ggwanga lyolaba erya Uganda abantu abasinga bato endowooza yaffe endala nnyo tuli ku TikTok tuli ku social media innovation zitambula bwe ziti ddala abato balina okutabulwamu ku bakulu there's a mismatch so zendowooza afokasinze nnyo ku loyalty afokasinze nnyo ku rewards actually nekino kyo kiri ku record President Museveni afokasinga nnyo ku rewards anaamusanyusizza ani yakoze bulungi atata wane yankolera kino kyovola bakati bashatsi bazze kyovola bannamere bazze kubanga wekitiibwa Sempijja akalulu yagwa akalulu ebyannamere biri mu kooti by the way kubanga twalaba tweet y'omukulu General MKCID nga tugamba ebintu bikyali mu kooti CDF nga tukakasa nti ebintu ensonga zikyali mu kooti mwati waliwo ababaka ababeerayo ne batuulamu as the court is going on ne babaana ne bavaamu ekya President Museveni ekyamuweesezza obwa Minisita Namere kuba nti taata we yakubwa akalulu rewarding her loyalty kati gwe loyalty ogibala ku ki abasinga ku saidi y'emyaka tolabanga Namere yabadde nakugambye percentage yaleeseemu ey'abato balinga 2 be banamere naye gwe tunulira list ya NUP bameka abalimu abato oba kinkana ffenna tuli bato emirimu Right Honorable Jerry Sunyu tagitutte mu maaso mu buto bwe osuubira nti nno Maseruka tagenda kutwala buto ate nga Maseruka ye muto ddala dda bamuwadde Ministry ya Youth neera n'owabavubuka President gwe yawadde abavubuka kulo neera yabadde muvubuka because bw'omuconsideringa n'abaddeyo okitegeera so okuteekawo generational leaders ka pressure ke twateekayo kyavudde asuddesuddemu sinti abawadde opportunity nene nnyo kubanga ku ratio ye gyenjogeddeko 80 ababaka 8 n'oteekamu abavubuka nga 15 ratio ebeera ntono ku percentage y'abavubuka abali mu Uganda over 70% eyo ratio ebeera ntono nera tugenda okulaba Honorable Jim Muhwezi Right Bamirama alitwala Kadaga Bamirama simukadde nnyo oyinza omubalamba kadde abantu abo bakadde naawe kati osobola omugerageranya ne Right Honorable Ssenyonyi oba osobola omugerageranya nange awe bantu abasavinga tulinayo abakadde mu pate yes and indeed be batutte ebifo ebiri senior you know so ekyo kiri deliberate Honorable Nambeshe wa commissioner Honorable Betty Namboze ye chairperson park local government Honorable ndozabibo temuyinayo nnyo bakadde kati of course tubasuubira okubanga ne bemulondera bavubuka kuba be baliyo kati gaffe tugamba ayina abakadde ayina abavubuka nedda tebakulimba statistics y'eggwanga 70% youth tebakulimba genda olabe composition ya NRM nga party kubanga you can tell osobola okulaba registers zaabwe olabe
age difference oba olabe emyaka egisingamu awo baana bato naffe eno ffe tulina baana bato nnyo because population ya Uganda eri 70% youth ate nga be balonda so ekiri eno kyekiri eri abakadde they are small percentage bali wabola honorable abandi umunda abatandikomeddeyo mu cabinet eno abo abakadde benjogerako abasavinga okuva mu 1979 tebandi baddewo honorable Kadaga bonna abo honorable Kadaga list eriwa kanjigulewo honorable Kadaga honorable Ramirama honorable Ephraim Kamuntu honorable Otafire honorable Crispus Chiyonga okuva Patebo yatandika eri gye yesimbira paka kati Crispus Chiyonga dala mulimu obwenkanya no Honorable Kasajja yakomyewo yakomezaawo yasinzidde ku ngeri gye badde bakolamu nedda tekiriibu so ekyo kyagezaako okugamba mbu ayagala kisanja no sleep ate nga bootaddewo balina tebabisobola embeera tebagisobola obanye speed gye tuddukirako ffe okuva ku baca tubadde tuzoganya kati mugenda kuzoganya ba honorable Kadaga ajje mu muzoganye timu ya Mugambe muli bavubuka gwe kwati gwe soko olabe honorable Paul Mwiru very energetic so you cannot compare so cabinet here overall alonze kusinzira nga bwajja alonda okuva dda loyalty tewali bigenda kubera genda munange kati kankubuulire President Museveni towulirangako bagamba nti no President Museveni alonda ba advisors naye yaba advisinga ezo hearsay si hearsay yakyogera n'okukyogera mutandika okufuna bu clips bwa president ebintu byayogera he made that statement himself oba bwolaba communication ya president agenda n'akyusa ebintu kati nga ku sovereignty bill yaddamu n'atuwandikira ebbaluwa n'agamba bano abantu nabadde nabagambye bakole bwe bati ne bwe bati naye babikyusiza bali overzealous ekitegeeza ki nze eryo siri ebbago lye nabadde ngamba kitegeeza ki nti ye he's the head baba bamufunye bubi olumu nedda si kubufuna bubi oli yali in charge bano abalala bonna bali just figures rewarding them okusobola okukeepinga government in power. Honorable katono nnyo ku cabinet nga tetunagiva akakadde katambula tunaatera okusiibula baani boolaba oba oliawo ababadde bagwanidde oba bwobadde osubira ku cabinet list eno abatalabikiddeko bugamba nti president omuntu ono nga yabadde asobola wano ekisookera ddala anti nze nga anti-corruption saaliyo bu parliament eri nabiwulira nabigoberera abasinga obungi byateekako balina mabaati skando ate nno okuva dda president buli ali mu skando amuretaininga bino si byange bijingire naye biri ku record buli omu akimanyi kati president ya promoting enguzi. I mean, that is where we are failing to fight corruption. Kubanga abantu bawaddeyo amanya n'amanya abantu abali enguzi bamanyi bategedde naye they are protected. Ekyo gogena protected. Anti kwogera ku skando y'amabaati amanya agalabikiramu ndaba nga ne speaker okwali ku list y'abamabaati. Anti ebyo nkugamba nti objectives ze ziyinza obutatuukirira. Objectives ezize zabadde alowooza nti okuteekawo cabinet eno kigenda kuyamba ABCD ziyinza obutatuukirira. Nyeffe tujja kukola ogwaffe nga tulondoola nga bwe tubiteeka ku table bo abali mu buyinza bajja bisootinga we shall have done our part kubanga tetulina
namba naye nga amaloboozi g'Abannayuganda abasinga obungi abaatulonda bawulira nti nno tutuusizza amaloboozi gaabwe kyova olaba bamalayo ne beekyusa ku trade order ne balaba nga tubagambye n'ebino tebiri fair ali ne baddayo ne bakyusa amangumbiro bw'ate kati kola ki ndowooza minisita wa local government teyakomyewo don't you think maybe president yawuliriza ayina lisiti mpanvu nnyo ey'okuriwardinga abantu lisiti ebeera mpanvu nnyo ey'okuriwardinga abantu omanye embiriga ebeera eyo abantu ababeera balobinga obwa minisita buno okubeera ku rewarding kikyannemye okutegeera kubanga mbadde manyi nti president abalonda balaba banaasobola okumuddukanyizaako emirimu okusinzira mu capacity n'obusobozi bwe ekyo kyoyogera ekyo kyekiri ewaffe obusobozi bwaffe qualifications zaffe away on merit that is what is happening kyekiriwo mu NUP kyoba olaba shadow cabinet yaffe tosobola gibuusabuusa nti twagambye ffe tetwagala bantu 8 twagala abantu ameka 3 tetwagala kuteekawo bantu oba abo batalina bitabo kubanga tubawulira ntandise okuwulira leero nabadde ndi awo were having lunch with MPs ne boogera ku muntu awe talina bipapula really so ffe tubalindiridde naye kati ffe waffe eno buli omu ali ku merit eri kirizagaana Mary it is reward and loyalty nze kabineti ye tewali kyegenda kukyusa Bannayuganda tosuubira tewali kyegenda kukyusa nze sikiwa nti tewali kigenda kukyuka kyekyo kubanga bwagamba nti tusonge ku ono bonna bagenda ne basonga ku ono mwakirabe ku Anita nga tetunnalonda sipiika nga tukyali mu kaseera kali buli bwanita kubanga muzeeyi yali akyali kuki ku Anita bwe yagamba eyo tuveeyo wabulayo n'omu wabulayo omu yadde okumulwanirira yepate president waabwe so nze ngamba status quo egenda ku remaining the same. Okay. Yeah. Honorable, so, katono nnyo kano sinza kalikayo. Atuwulira mu parliament eyo nti waliyo bannakigwanyizi ababa balindiridde ababaka abapya. Obeetegekedde otya? Sinnabalaba. Simanyi mpulira buwulizi. Lunaku lwange lwakubiri naye ekisingira ddala obukulu okubeera ne values ne principles. Bw'obeera omuntu ng'olina values ne principles n'ogamba zisigenda kulya nguzi, zisigenda kukkiriza kweyisa mu ngeri etampeesa kitiibwa, zisigenda kukkiriza kweteeka mu situation nti kamera zinkwate nti mpweweeta ekyo kyaliyo. Gwe omukyala gwe yaweeweeta ye yakomyewo naye yaweeweeta ye teyakoze eki gwe baaweeweeta yakomyewo eyaweeweeta teyakomyewo kyekyamulemeseza okudda. So olabira ddala nti conduct of course conduct yamusudde ate kyagenda nnyo mu media n'olwekyo ffe ng'abakyala tulina okwegendereza obulungi ennyo. Oba olina omwami musseemu ekitiibwa naye bw'oba tolina mwami nawe wesseemu ekitiibwa ng'omukyala. So reputation yaffe tulina okugiprotectinga ng'abakyala and it's good actually. Honorable Amelia webale nnyo tuweereza obubaka buno kubanga amagezi gava ku mukadde. Wisdom comes from the old. Obukadde magezi. So kyatubuuliddeko ko yenga omuntu yenga omuntu aluddewo. We appreciate. Kale Honorable, twagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Tukimanyi olwaliro mazaalibwa ago obize emyaka emeka? Abakyala nawe teboogera myaka naye neneebaza Katonda okunyongerako omwaka guno n'okunkuuma nga ndi mulamu ate nga ndi mulamu butuufu. Happy birthday. Thank you so much. Yes. Program Kingdom Torch tugenda kuba tugiwumba Honorable mu bugambo bubiri tosiibula abatulaba mu bugambo bubiri obusembayo. Abatulaba tubasuubiza ffe nga ffe oludda oluvuganya okwongera okutumbula eddoboozi lyammwe buli platform gye tunaafuna okulaba nti amaloboozi gammwe gabeerawo. Tugenda okufuba okulaba nti tukola obuteewera
obutaweera okulwanisa enguzi nga tulondoola ebyo ebyandibadde ebyammwe n'ebyaffe kubanga nange ndi Munnayuganda so tuba twetaaga services so service delivery tugenda okulaba nga tugipushinga nnyo naddala nga tukola omulimu gwaffe nga ababaka okusooka then nga obuyinza bwatuwadde obulala oba obuvunaanyizibwa bwatuwadde obulala okutuukiriza ebyo bitwagala naye nga mbaagaliza akawungeezi akalungi mutusabire engeri gye tutandise ebintu bitambulire bulungi muleme kubaamu kufa muleme kubaamu omanyi ng'ebbago ery'emmwanyi awo banyigira Shamima awo Honorable Shamim Malende ne bajjako amataala simbu byaliwo twabiraba Program Kingdom Touch Honorable tukwerekereze tusanyuse nnyo okubeera naawe olunaku olwaleero webalakadde k'otuwadde tumanyi ng'essaawa eno mulimu kanaayo kyani mukola bingi naye n'ofiisa akadde n'ojja ne tubeerako naawe Program Kingdom Touch